nange tugenda kulya ensenene eziri all over tuwagala tumanyi siswa butasanyuka era I can't wait to live here and go eat ensenene sebugwawo ali awo mukala matendo ekatwe tulabe ebbeeyi na buli kimu nga bwe kitambula ku nsonga enkulu eri mu ggwanga ey'ensenene sebugwawo Afi ne Saimo temwetaga kusimbula kujja katwe kunonya nsenene already jendi chimba mukola sente mzintere ku mobile money nsolo kubanga ate mbaletira ensenene nze Sulaiman Sabugwawo ngweleza utere vugo na chatulaba ku BBS Refina nga nsinzira wano ekatwe era njagala kukakasa nti gwe omuli w'ensenene yanfanana wano wetuli ate munange ensenene zo zisodo okubanga ate n'onakolale zijja mu bungi okusinzira nga olaba buli motoka eri wano erina ebikutiya waggulu bikutiya bya nsenene era nga Robert Kalemera wabikulaga kyokka njagala okutegeeza nti emabega kaawo mu bbanga tinitini abantu bo badde bali mu bweralikirivu nga bagamba nti omwaka gwo ensimbi oba olyawo ziganya okuterekebwa naye n'obwavu bukyali bungi ate era tugende nga n'ensenene tezizze munnaye kati njagala okukakasa nti ensenene zo zisobola okubanga ate zijja mu bungi musajja gwe ogamba otya oyo bwatyo naye asobola okubanga ate munanga atuyitako naye njagala okubanga ate munnaye ngezaako okwogera n'abamu ku abo abasobola okubanga baleeta ensenene ate n'abamu abasobola okubanga zibwa ogamba otya muzeeyi oli bulungi gwani amanyago oli butade ku BBS Refina omuntu ayagala okumanya ali eyo ensenene zino ziruddewo okujja omulundi guno lwaki simanyi tugwavuga ensenene simanyi naye bambi essanyu ly'amaanyi kuba mulundi ogusoose kifaananyi si kibi okay kati waliwo ne concern eriwo erimu abavuga ensenene abantu bagamba muvuga ensenene mubanga abavuga president misinde asibe kiriri wakuba sembera kono muba mwina kusooka kale kankwerekereze nsobola bwatenga njogerako n'abantu abalala njagala okutegeeza nti abantu ab'enjawulo bo bakyalindirira okulaba nga bafuna ensenene era waliwo n'abaana munnanga bali mu kubanga ate beeronderako akadde kano omwami gwe njagala okwogera naye ndaba ali mu kubala nsimbi kale oba simanyi oba nampa ku budde naye kangezeeko okwogerezaganya naye tulabe nga ate munaye wetambula muzeeyi wasize otya oli butere ku BBS Refina embeera y'ensenene eno ensenene zibadde zabulamuko kiri kitya leero obwavu bungi abantu bagula zizze naye abantu bagula munaye muzeeyi nga twagala kumanyeeko asuubula omusuubuzi otya n'agula akamu atwala atya 2,200 ku 5 2,200 agule sikutiya atwala ku 5 abantu balina bulungi ssente kale embeera y'obwekyo bweri muzeeyi sijjamulwako nnyo olw'ensonga nti munaye ali mu kubala kasente okulaba nga ate munnanga asobola okuba nga ate ajja naye munaye abe ng'afuna ensimbi ogamba otya maama abazze okugula ensenene abasinga bali mu kubanga ate munnanga oba oli awo basobola okuba nga beefunira ku nsenene hafi njagala okutegeeza nti embeera eri wano yo wojja ekigere tosobola kukizzaawo olw'ensonga nti abatwala ensenene bo baswalira ddala mu bungi ate jjukira nti n'embeera gye tulimu yakakuba akalenga ebisoto byo bingi ddala era nga olaba nti abali waggulu ku mmotoka ekkutiya ntegeddeko era ng'omwami wayogedde naffe watugamba nti ekkutiya eri ku mitwalo 5 ate bana batwala nga onogamba nti akaveera akeeru atwalira ku 2,000 n'asobola okuba nga ate munnange naye agenda n'abako byaguza abe waabwe ogamba otya maama gwani amanyago oli butereevu ku BBS Refina Kayongo Farida oli muganda wa Kayongo no batres no okay tugende mu maaso ensenene ebbeeyi mugula ku mmeka ensenene leero ebbeeyi bagipaazizza nnyo eri wakati w'emitwalo 45 ensawo zabadde za singa wali nti ate kutiya anene bana kyekino nagala okumanya bana abatwala akamu bo bagula batya abatwala akamu bati jambo buveera buno obweru bagula wakati w'olukumi 1,200 n'okudda waggulu kale webale nnyo nnyabo
Omukulu wazze kusubula nawe ensenene. Yes. Wani amanyago. Sembija Frank. Oli butere ku bibya serefina. Ebbeeyo gisanze otyo olwaleero. Ebbeeyi nzibu nnyo ba bbulooka. Ensenene bagipaazizza nnyo ate ekisusse. Lindako. Abaleta ensenene bo tebapaaza bbeeyi. Abagipaaza ba bbulooka. Ba bbulooka abagibeerako be bagipaazizza ensenene. Mulimu ki okutali mu babbulooka? Waliyo ne babbulooka b'ensenene. Kususse nnyo kuba kati ensenene okusinza bwe twagifunidde eggulo ne kaakati. Kati ate yageraganya bbeeyi ku yejjo ne yaleero. Jjo zadde sente mmeka leero mmeka? Eggulo baazituguzizza ku 7,45. Kaakati yo nyingi naye neero giraba ekyali 45 kwatano ku 6. Kati gogitwala ogijjamu ssente kiba kizibu. Kyensaba omuntu amanyeemu. Olwaleero zize mu bungi. Temulina kutya nti obulawo zigenda kuddamu zibule. Ensenene zikyajja. Waliwo ebintu muzitanava. Zikyajja. Tusuubira okuzifuna. Sokoleke. Kati akasawo ak'emitwalo 7 kavaamu ssente mmeka? Okulwana okujjako ekikopo ng'okitunze emitwalo 2 naye ng'ani gw'ogenda okugikuza kati by'ozitwala abantu bagamba ensenene zazze tosobola ziseera bw'otyo. Embeera eriwo mu ggwanga yeeyabana abavuga ensenene. Mbu bavuga kapaalo babanga batwala omukulembeze. Bwe kibeera kuba simanyi nange baba beeyuna katale bbeeyi. Ogambe ki? Wano tuba tugoba akatale ensenene ku makya kasaba kutika olina okugoba akatale. Emmotoka esooka kaize naleese edda n'ezizo zaweddeko dda. Ninze baguzi bange bamala okugula awo ŋŋende. Kyuka otunula no. Kakani muze kyensa kumanya. Yes baba beeyuna katale okujja okuleeta ensenene nga badduuka nnyo bwe batyo. Tekiri labe. Ekintu ekyo kyalibaddemu kirimu obulabe. Naye okusinziira ku nsenene nti nazo eryo tutunda maali egenya. Nti buli lwolwawo n'ovuga empola zifa. N'otuuka katale nga ezaali badde zitundibwa ennamu nga zifudde. Olw'ekyo zimanyi n'okusala. Olw'ensonga nti zituse zifudde. Abantu basinga kwagala nsenene zikole ki? Olwo abasirikale ba traffic ku nguudo bagenda bakola batya? Abasirikale ba traffic tubeegendereza. Ne tuyita panya mpola mpaka lutugguka. Waliwo amakubo ge tuyitaayitamu. Tulanga tutuuka emmaali eyo nga tebatutaataganyizza. Kyensaba ekisembayo. Ensenene tubadde tumanyi nti ziva Masaka banga lyonna banabuddu ensenene ziva waawo. Leero zivuddewa. Era tulinayo essuubi erisobola okuba kuba Katonda ye asobola otutegerera naye nga asoose ziyisaako mu bitundu bya Uganda ebyewala nga Bufooti, Bundi Bujjo bwe watyo naye kati zirabika zigenda zisembera mu bitundu bya Buganda kuba kati waliwo Kaliisizo wabaddeyo ensenene Kiboga wabaddeyo oyima zigenda zisembera kutwaliza wamu. Ebbeeyi eri etya? Ebbeeyi kisinziira ebbeeyi ey'ensenene tebeera yankomeredde. Ebbeeyi bwe ziba nnyingi zisalika ku bbeeyi bwe ziba ntono zirinya ebbeeyi kati n'olwekyo ziba ensenene yeekolera ebbeeyi nga yo. Webale nnyo ssebo. Nze Sulaiman Sabugwawo nyongera okugamba gwena tugoberera ku BBS Serefina okwongera ate munayo kubanga weekuuma mu mbeera yonna naddala mu nkyukakyuka embeera y'obudde egenda ddala mu maaso. Nyongera okugamba nti gwe omuli w'ensenene wano ekatwe kyakutte oyinza okugamba mu lulimi olwaffe olw'abavubuka ne nkugamba nti kyonna kye kiri kutambula osobole okuba nga ate munaawe ojja weesuule ku nsenene ate oba oliawo omwezi guleme kuggwako ne sizoni y'ensenene nga yo ereme kuggwako nga tofunye Simon Hafi mobile money wamwe gwe nninda asobole okuba nga mbaleetera ensenene. Ndi ne Robert Kalemera okutusaako ebifaananyi Sulaiman Sabugwawo Ssaabasajja Kabaka awangaali. Gwe kati n'abeewo tebalya nsenene ko hano tozirya. No bazirya. Anna ensenene yasukka. Bazirya nezimpunyira bubi. Naye ngamba Sabugwawo oyo mumuggyeko ku kamera zaffe. Ayinza otandika okusuubula ensenene. Akavuyo n'akatuguza emitwalo ebiri. Wakati abalabalamu kasuubudde 3 we bampaamu 3 mu 5. Bakoze wankubaga emitwalo 5. Sumulula tweche tuwendowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu program